Sipiika wa Parliament Anita Among Magogo amaze gobe mu kibya bwaguza amabaati agoya ddala 1500 n'agakwasa omuyambi we agazzeewo mu ofiisi ya Ssaabaminisita ng'asobole okutwalirwa abawejjere b'e Karamoja gye gaali galina okugenda. Bw'abadde agulawo otulo lwa Palamenti, Anita Among Magogo ategeeza abaka nti ekimutuusizza okugula amabaati gano akizudde nti yagafuna mu bukyamu kyokka nga yagafuna mu constituency ye yagawa amasomero ga gavumenti mu bitundu by'Obukedya wabula oluvannyuma olw'okukizuula nti amabaati gano si yali omutuufu ate okugafuna kwe kusalawo agagula agazzeeyo. Since it was not allocated to my district, but also the iron sheets were given already out, I have decided to buy 500 iron sheets and give it back. I have sent my personal assistant to take back the iron sheets to OPM. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.